enkomerero y'omu ku babaka ba Parliament ababaddewo ebbanga lyonna nga batunuulirwa okuba ab'ensonga. Kakati ekibiina kya Justice Forum bwe tukitunulira y'omu ku bafounder member baakyo yaservinga Parliament ya Uganda nga omubaka wa Makindye West okumala ebisanja 2 mu 2006 lwe yasooka okulondebwa paka 2021 ne paka 2016. Iyo mbaka yasooka okugamba nti ngenda kusavinga ebisanja 2 n'akituukiriza. Ekyo kijja kulwawo nga kimujjukirwako era bwe yamala okusavinga nti abange nange nzira mirimu gyange. Ebbanga litumukyazizaako wano ku radio tubuulidde nti ekimu ku byamuyambako ennyo okubanga abeera legislator omulungi oba mubaka wa Parliament omulungi abadde asoma nnyo ng'akola okunoonyereza ku bintu eby'enjawulo nga tasobola kujja. Era lwe twasembayo wano yagaa nti yeewuunya nnyo ekika kya Parliament kati oba oliawo eyinza okuba nga yeeyoleka omubaka okujja nga yeewuunya nti omubaka ojja otya ddala ku fulo ya Parliament nga tomanyi kyogenda kuteesaako. Bigambo bingi nnyo bitasobola kwerabira ku Honorable Hussein Kyanjo. Yazaalibwa Ntuuma Bukomansimbi District mu 1960 era nga mukadde we Hajj Sirimani Zabamuzaale Jakana mujjukira era naye bwe twali wano yalina storage yanyuma ndimugezaako wano okugibagirayo. Frida ndimugezaako wano gibanoonyezaako ndowooza yejja okusiga bulungi ekifaananyi ekirungi kubanga twagiprofilinga. Ngenda bibanoonyezaako. Yasomera Ntuuma Primary School mu Bukomansimbi n'agenda ku Bilali Islamic School ali e Bwayise. Bwe yavaawo n'asobola okuba ate nga yeegatta ku Makerere University n'asoma n'akuguka mu Industrial Fine Art and Design. Aludde nga tawaanyizibwa obulwadde bwe muzze mumanyi nnyo ebbanga lyonna azaayogera naye ennyini ng'ekyamutuukako obuliawo tekitegeerekeka okutuusa ate Omukama Katonda lwamujjuludde olunaku olwaleero. Tetujja kukoma kwogera ku Honorable Hussein Kyanjo ku lw'ebingi bye tumuyigiddeko, ebingi byasomesezza eggwanga n'ebirala. Ngenda kumulamuko wano abatuuza munatusonyiwa olw'okuba nti tetukyasobola nnyo kugenda mu maaso n'omulamwa gwaffe gwe tubaddeko waakiri amaanyi gatuweddemuko naffe abali wano ffenna mu studio. Era bw'ogamba kati mwami Mayanja nti ate tugende mu maaso ku kiri naye ebyokwogera tabiina, naye nga Paal FM tugenda kufuba okulaba nti tubatuusaako buli kimu nga bwe kigenda mu maaso. Tugenda connectinga ne bannaffe abali ku ddwaliro mu ddakiika mu maaso kaawo katono tulaba ate embeera bw'egenda okubeera. Tugenda kutuusaako buli kigenda okuba nga kigenda mu maaso. Katumulamu katono tumale tukomewo tetwongere okulaba nti tukutuusaako ebigenda mu maaso naye nga Honorable Hussein Kyanjo afudde.